Music wangu mumanyi munonye ku Afat Creations mugule bw'onoowuliranga kenzo bya submitting nga bisoundinga much better than ebyange then awo ng'oŋŋamba nti music entandatuka kubeera kuki ku Grammy. Nina amazing music, new amazing music naye music oyo ali ku platform era nina campaign gye natandise. Campaign nagituumye mpaayo ekido mpaayo ekido. Lwaki nagitumye mpaayo ekido? Nze saagala kubeera wano mutandika okunkolera kawooshi mbusimanyi noonya za ddwaliro ensigo yafudde sikyasobola okyula saaga kutuuka ku mbeera landlord angobye mu nnyumba ate kati munsondera simanyi kundeetera maama fiina kukola waakiri ng'ate nga bw'ogambye nti abawagizi bange gye bali eyo okitegeera kati buli muwagizi wange bwampaayo ekido si kumpa bwekyabwereere naye nga akimpa nga agula my music than okumbuuza nti nga obupya tetubulaba naye ng'oyagala ogenda obulabe ku social platforms kugamba ez'obwereere oba gyenja okutwakinga time okufunamu rather than akayimba kange okukasanga ku YouTube wadde mmanyi obulala gye buli but waliwo platform gye baatukoledde bagitumye Afat Creation. Ku Afat Creation ze ngamba nti waakiri jangu ompeeyo ekido. Each song of mine goes for only 500 shillings. Siringi 5 byokka. Just pay 500 shillings, buy my song. Obimba buliyo nga 30 kale bonna bugule ogw'omutwalo gumu na kitundu gwokka. You've supported me. Okirira. Ate platform kyatukoledde nti when you buy ekido ekyo in real time nfuna ssente. Okitegeera. So I would rather go with that than bannaye okundabanga nzena olubuto olunzize ku mugongo olw'okuba sikyalina kyendya ate nga mwagala nnyimbe ate bwe ngenda mu studio ba producer tebaka kunkolera za bwereere naye ate abawagizi bo nnyimire likes na views okya. So I would rather abakkiriza nti I'm a good artist nti nnyimba ebiriyo nti kinga obudde okulaba nti mbakolera ebinyuma. I'm sure okusabayo ekido is not too much okugamba nti spending ekido kino ogula akayimba nga kasiriko nywegere spending ekido kino ogula akayimba nga kansaana. Yeah. Okay. Tulaba nti abayimbi abasinga temunnatuuka ku mutindo kugenda aba temunna submitting ebintu mu kugenda mu Grammys. Tulabye nti Chameleone ya submittinze ne Kenzo. Lwaki mu abayimbi abalala temunnatuuka ku producing ezo nnyimba zibatwala mu Grammy? Ako nno ekibuuzo okibuuza music wangu mumanyi munonye ku Afat Creations mugule bw'onoowuliranga kenzo bya submitting nga bisoundinga much better than ebyange then awo ng'oŋŋamba nti music entandatuka kubeera kuki ku Grammy. Ne bw'onoowuliranga music wange ali equally good okiwulira then ng'otegeera nti ye eyo strategy ye eyange nze kati ndi ku strategy empaayo ekido era nze buli andaba eyo kyenkusaba bambi era bw'onondaba eyo ku street nga nzize tugenda kukola an aggressive campaign mu street yonna tubayitemu campaign mpaayo ekido. Ekido kitegeeza sizze kusabiriza but nze kugamba nti please buy my music at only 500 shillings. Bw'ompa ekido in exchange nga gw'ofuna oluyimba lwange ku ssimu yo ng'oluwuliza at leisure anytime you want to. Yep. Apart from music, what else do you do? What else do I do? I'm an entrepreneur. Era kati nga bw'olaba nze my life is art. I'm an actor. Kati ndi mu bifaananyi okiwulira. So my life is art. Music gwe nali mpandiika ayimiridde atya? Nkugambye genda ekibuuzo kinsobedde ekyo. Abuuza ekibuuzo babuuzi gwe nali mpandiika ayimiridde atya nga naakamugamba nti genda ku Afat Creation. Nze siri abalala nali mbawandiikira but sivangayo ku establishing as a writer for other people okya though wadde mbawandiikira. Tulabanga okusinga music. Firimu ezintutuuka
era byonna art. Omanyi art ojjukira nga tukyasoma baakiyitanga batya? Music, dance and drama. Kati era byenkola okiwulira, it is music, it is drama. Kati bwe mba acting mbeera ku paati ya drama, bwe mba nyimba nembeera ku paati ya music. Okira kakati ojjukira ne fine art twamukola in high school, okitegeera. So I'm just living my life as an artist. Kale kansooke mpe muganda wange that mention Aziza Azion ayina Strings of Love ku Serena, right? Yeah. Yaddi date ogijjukira? November? Kankaddemu. Oh yes, of course tulina muganda wange Aziza Azion November nga 4 ali ku Serena Strings of Love. Nange ngenda kubeera ku National Theatre wano nga 19 December mu 365 Rebound. Okisegedde? Era jangu tandika oba akabokisi kateeke emabbali mitwalo 10 genda ng'osevingayo 5 5.